mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero tutunuulira eddagala eryo liyitibwa kutukumu yoyo bw'atyo bwafaanana. Kutukumu oyo alina erinnya eddala ayitibwa embutamu ate era n'ayitibwa kabbo k'abakyala. Yoyo ly'eddagala eryo. Eddagala eryo nno ddungi nnyo, kisookera ddala eddagala lya mikisa. Gw'omwami naawe omukyala osobola odditeeka mu kyogo kyo ky'oba ogenda okunaabako, ate era osobola n'odditeeka mu kyogero ky'abaana abo abawere abaakazaalibwa. Embutamu eyo osobola odditeeka bulungi mu kyogero ky'abaana abo abato abawere. Ekirala, embutamu eyo lyerimu ku ddagala ly'osobola okubeera ng'onywako ekyamazima n'oba nga tojja kulumbibwa ndwadde. Kutukumu ono wonna afumba ku bukoola obwo bwa kutukumu n'obeera ng'omunywako, kigenda kukuyambako, ogenda kubeera ng'owangaala. N'ekirala, mulimu abantu abafuna obulwadde bw'okwerabiralabira. Buli w'ofumba ku ddagala eryo erikuyamba ku nsonga ey'okwerabiralabira kyandibadde kikulu nnyo ne kutukumu oyo n'omusaamu. N'ekirala, abakyala ke kadde aka kagenda okuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Okafuna bulungi, ofuna obukoola n'obuyengera mu ngalo n'okwatamu ebyo by'oyenze n'obeera ng'oteekako obuntu bwaffe obwo. Kalungi nnyo, kasikira ddala ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Beera ng'oketegereza, njagadde mbeere nga nkabalaga. Keeko abasinga bamanyi lya kutukumu, kayitibwa kutukumu, embutamu, kabbo k'abakyala ly'eddagala eryo nga bw'oliraba kalandira wansi. Eddagala lino bw'oliteeka mu ddagala eryo ery'okunaaba, tugeze ng'okoze ku byogo ebyo eby'enjawulo, oba oteekeddwa diteeka mu kyogo eky'emikisa. Kati bw'oba olinaaba osobola okubeera ng'oyogera kye bayita okulaamiriza, n'ogamba nti eno embutamyeko emikisa egy'okufuna ebyo bye neetaaga. Eno embutamyeko emikisa egy'okufuna ebyo bye neetaaga. Bw'otyo osobola okulyogerako bw'otyo ng'onaaba. Kati wano mu kyogo olina kuliyita embutamu ng'ogenda kulinaaba. N'ekyo njagadde mbeere nga nkikubuulira obeere ng'okitegeera. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.